ekyokuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Yesu lubulitwa mwana, era ganaffe twalubulira, nga bwe yazaalibwa mu mubiri ogw'obuntu, n'akola n'ebyamagero bingi. Twawulira nga bwe yafa ku lw'ababi, ne bwe yawangula okufa, ne bwe yamaliriza nga alinnye mu ggulu, ky'afugira leero ne Kitaawe. Ffe bwe twamuwulira, ye ne tumukkiriza, kyavuga munda mu mitima gyaffe. Bangi bawulidde ebigambo bino, ne batafaayo ku byetwalira, basigala mu bulamu bwabwe obw'ensi eno, bwe batalifuna bulokozi. Bulamu ku nsi bwa kiseera kitono, naye wakyaliwo omukisa. Era enjiri eno yennyini naffe gye tuleese, Yesu yafa ofuna obulokozi. Bino bw'obiwulira, lwaki tomukkiriza? Atulengamu gwe munda, obe kitangala. Bino bw'obiwulira, lwaki tomukkiriza? Atulengamu gwe munda, obe kitangala. Kkiriza, kkiriza, afuge obulamu bwo leero.
Mukama Katonda nkwanirizaako nateera ku programu yaffe olunaku olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe, yeebala okubakuuma n'okubalabirira. Abasanyuka twagala okusanyukira wamu nammwe. Mukama yeebala okubawa essanyu eryo lye muyitamu mu kaseera kano. Naye ate era twagala okunakuwalira wamu n'abo abanakuwala abayita mu nnaku mu buzibu obutali bumu obw'enjawulo. Twagala okubagumya nti Mukama Katonda afaayo ate era teri mbeera ya lubeerera. Naye mu ngeri enjawulo njagala okubaanirizaako nate era ku ssawa yaffe n'endagaano nga twaniriza Ssabbiiti ate era nga tutuuka ne puroguramu yo Bayibuli egamba ki. Ntuuse nga nze Maureen Namutebi omutesitesi wa puroguramu eno era gikutuusaako nga nkwanirizaako era nkusaba nti nokwata Bayibuli ogiteeke kumpi naawe kubanga kano ke kaseera ke tutuuseemu ak'okuyiga n'okutegeera ekigambo kya Katonda kiki ekigamba. Mukwano gwange ndabeera mpuliriza njagala okukakasa nti Bayibuli kye kigambo kya Katonda ate era nga nkusaba nti kyagala ennyo kubanga okuyita mu kyo tuwulira eddoboozi lya Katonda eri obulamu bwaffe. Nkusaba Bayibuli yo gyagale ate era gifuule mukwano gwo osobole okugiyiganga nga bw'oyiga textbook. Abamu twewaayo tuli bayizi tusoma ebitabo eby'enjawulo naye Bayibuli tetugifuula nga mukwano gwaffe. Nkusaba Bayibuli ekubeere nga kumpi nnyo ekufuukira ow'omukwano gw'osobola okuzza mu kyama ne munyumyamu ne mwogerezeganya kubanga okuyita mu ebyo Omwoyo wa Katonda bw'atyo bw'atuluŋŋamya okutegeera ekigambo kya Katonda ate era n'okutegeera omukwano gwa Katonda gw'alina eri ffe abaana b'abantu. Kale n'ekirala nkujjukiza nti buuza ekibuuzo kyo kubanga bw'onoobuuza ekibuuzo naffe oba otuwadde emirimu egy'okukola. Ate era kyakubiri nti kiva mu kuyiga okufuna ebibuuzo by'obuuza. Kitegeeza nti bw'oba tolina kibuuzo ne Bayibuli togiyiga. Ate twayogera ne tugamba nti Bayibuli tetusoma nsome wabula tutuula ne tuyiga. It is a study. Otuula n'ogiwa obudde ne weetegereza n'okubaganya kanyiriri n'ogeraageranya wano na wali okulaba nti omulamwa guvaayo bulungi n'otegeera amakulu agali mu kigambo kya Katonda nga bw'akiruŋŋamya. So nkusaba oyongera okubuuza ekibuuzo kyo era okuyita mu kuyiga mmanyi nti bibuuzo biba bingi ebijja ng'oyize. Buli lw'otasoma Bayibuli kitegeeza tojja kuba na bibuuzo bya kubuuza. Nga nkukubiriza nti genda mu maaso n'okubuuza ebibuuzo ebyo. Ennamba z'essimu zaffe tuzirina era twazikuwa naye bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoose okutweyungako olunaku olwaleero tukwaniriza era tumanyi nti n'ennamba z'essimu oziraba ku screen yo. Naye eri oyo ayinza okuba nga kale ye awulira buwulizi oba oli awo nga tatulaba. Nkugamba nti ennamba zaffe tulina eya MTN eri 0785 63 88 95. Eyo eya MTN 0785 63 88 95. N'eya Airtel eri 0752 37 48 08. Airtel njiddamu omulundi gumu 0752 37 48 08. Ekibuuzo kyo kiweereze ku nnamba z'essimu ezo naffe weetuli okukyaniriza era n'okukyanukula nga tukuddamu. Weewaawo nga bwe nkugambye nti wenyumirize nnyo mu kigambo kya Katonda ate era okyettanire. Kyettanire buli lunaku. Lwaki olunaku lwandiiseewo nga toyiga kigambo kya Katonda? Emirundi egisinga mmanyi eri abantu abalina omukwano omungi n'empapula z'amawulire. Era olunaku teruyinza kuyitawo kyekintu kyasookerako buli lwatuuka mu ttawuni oba ayina agamuleetera kyekintu kyasookerako okusoma. Naye nkugamba nga tonnasoma lupapula lw'amawulire abo. Sooka owulire Omwoyo kyakugamba. Omwoyo kyagamba ekkanisa kubanga gwe kkanisa ya Katonda. Osookeranga mu kigambo kya Katonda n'osaba ne weewonga eri Katonda n'olaba ng'otambula n'oyita mu lunaku obulungi. Bwe ntyo nno nkwanirizaako ate era ne nkujjukiza nti buli lunaku tubaako puroguramu zaffe zonna zibaako ku YouTube. Singa obaako puroguramu gy'obeera omiisinze nkusaba nti gendako tukyalireko ku kibanja kyaffe ekya Avento Productions. Ojja kutulaba nga obubaka buno bwonna gye buli puroguramu z'omiisinze sinakindi ezo z'oliba
mu maaso awo tomanya oyinza okwesanga nga waliwo ekuyiseeko n'otasobola kugiraba. So tubeerayo ku mukutu gwaffe ogwo, oteekamu ekigamba Vento Productions, n'obeera ng'otugoberera bulungi n'okwongera okwetegereza n'okwenyikiza mu kuwulira ekigambo kya Katonda n'okuddibwamu ebibuuzo. Kale nno bwe ntyo nkwaniriza nateera mu ngeri ey'enjawulo tutuusa na musumba wange, musumba Ivan Samwiri azze olwaleero era tunabe nga tuddamu ebibuuzo by'abooluganda bye baatuweereza. Musumba tusanyusa okulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa okubasanga. Wiiki etambudde bulungi. Twebaza n'abatulaba okuba nti Mukama akyabakuumye nga balamu. Weewaawo Mukama okuba atukuumye, atuyisa mu bisoomoozo ebingi wano na wali, naye twagala omwebaza nti n'akaseera kano akatuwadde tunyumyemu ate era tweyongera okwetegereza ekigambo kya Katonda kye kigamba. Musumba, abaana ba Katonda bakuwerekereza ebibuuzo era ne bagamba batubuuziza ekibuuzo nno kino nno kyatufumisa, kyagambye nti lwaki, kyagambye nti mmwe nga abakristaayo era Abadventi mugamba nti Yesu mwana wa Katonda. Otyo n'ayongerako Katonda azaala era mbu Yesu Katonda, Katonda kyafa. Kituufu. Tweyanzizza nnyo olwo omuntu eyabuuzizza ekibuuzo ekyo, era katuyombeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu maaso n'okuddamu. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, yogera naffe okuyita mu kigambo kyo, tunnyonnyolere ddala amakulu gaakyo tugategeere, obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekibuuzo ekyo bw'okiwulira kirabikira ddala nga kibuuzo ekikolera ddala amakulu, kizito naddala singa kiba kibuuziddwa mu ndowooza y'obuntu. Naye olw'okuba nti tubuuza ku nsonga za bwa Katonda, kikulu nnyo tugende mpola ate tukkirize mu kiki y'ebikkula gye tuli. Nga bwe nakutegeeza mu kuddamu ebibuuzo kuli nti Katonda tanoonyezeka. Ebintu eby'amagezi ge ebisinga tujja kubitegeerako katono, kijja kututwalira ddala ekiseera kinene okutegeerera ddala byonna nga bw'abikola. Kyova olaba nti ebimu bibaawo ne tusigala nga tugamba nti yamanyi, ekyo kati kiri mu buyinza bwe, ekyo kati nkirekedde Katonda bw'anaaba nga ayagadde. Ekitegeeza nti Katonda ebintu byakola bisukkuluma okutegeera kwaffe. Kale nnyo n'ekibuuzo ekifaananako bwe kiti nakyo tulina okiddamu nga tumanyi bulungi, tuli mu kunnyonnyola Katonda na bye yakola, ebitwetagisa okuba abakakkamu n'okukkiriza kiki y'ebikkula gye tuli. Agambye nti abakristaayo Abadventi mugamba Yesu mwana wa Katonda, obwo bulimba. Okuba nti Yesu mwana wa Katonda si ffe twakiteekawo Abadventi, era si ffe twakizimba. Buli ogamba nti abasevensidde mugambo obeera nga agamba nti abasevensidde baatuula wansi ne bagunjaawo ekintu kyabwe kati bakireese eri ensi. Abasevensidde bakkiriza mu Yokaana essula y'e17 onyolo 17 onsanyusa nnyo buli olunyiriri olw'oluwogerako mu pulogulaamu eno. Yokaana 17:17 agamba obatukuze mu mazima, kubanga ekigambo kyo ge mazima. Abadventi si be boogera, Abadventi bakkiriza bukkiriza, ekyo Bayibuli kye yabikkula. Bwe tuba tunoonya ekintu kyonna ekituufu mu nsi tukinoonya mu kigambo kya Katonda. Kyeriva twetaaga Bayibuli yennyini eyogere, kubanga ffe tukkiriza nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Olw'okuba nti Bayibuli kigambo kya Katonda, mwe muli eddoboozi lye ate mwe yeebikkulira, ekyo kyonna kyetubikkulidde ku Katonda ge mazima. Ffe tetukkiriza nti tusobola okubuusabuusa Bayibuli. Bw'emala okwogera ekigambo kituteekamu gye twakulira nti Bayibuli eyogedde bweti naye ate bwe nali nkula jjajja yaŋŋamba Bayibuli eyogedde bweti naye ate okusinziira ku mbeera y'ensi nga bwe njiraba Bayibuli eyogedde bweti naye ate bwe nali nsoma ku yunivasite nedda. Bayibuli bw'egamba nti Katonda yatutonda totunyumiza sayansi naye twava mu mazike, ebyo nedda. Bayibuli bw'egamba nti embizi teriibwa tuleka kuinenge wooma naye ate lwaki yatugamba yaziteekawo tuzirune nga tituzirye.
naye ate gye nakulira ku kyalo ffe tukkiriza nti ekigambo kya Katonda ge maki ge mazima era bayibuli yokka yeeteko tubuulira kiki ekyokukola ku buli nsonga bwetaba yo ago tegaba mazima era tubaye tugwanidde kugakkiriza weebali teri circumstantial lwaki bino mbyogedde bino tubyogera kuzimba musingi gwa kibuuzo kino bayibuli teri circumstantial tetugisomako lwalumu tuginoonyemu kye twagala ate omulundi omulala neeba nga tekola makulu tetunoonyamu kanyiririkamu sayidi eno kabeeko ne kyekatugamba tugiyiga yonna wamu kale nno nsaba omuntu eyabuuza ekibuuzo kino naawe alaba otegeere bwe kituuka mu kunnyonnyola Yesu okuba Katonda ne Yesu okuba omwana wa Katonda ffe tekiteeka mu magezi gaffe ga buntu tukkiriza bukkiriza bayibuli n'ekitubikkulira era kyetubikkulidde ge mazima kubanga bwe tukwata amazima gatufuula ab'eddembe bayibuli yeete bweyigiriza tetusobola kugaana bujulirwa buva mu kigambo kya Katonda bayibuli gobadde omanyi nti Katonda yayogera nti Yesu mwana we era yayogera kati mu kitabo kya Matayo 3 olw'16 Matayo 3:16 ne Matayo 17 olw'okutaano kati ge bikula 3:16 nze mbikule 17 olw'okutaano soma 3:16 agamba atya nti awo Yesu bwe yamala okubatizibwa otyo amangu ago n'ava mu mazzi laba eggulu ne libikkuka ne limubikkukira n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akka ng'ejjiba ng'ajja ku ye otyo genda maaso 17 laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange otyo gwe njagala gwe nsanyukira ennyo awo yali kubatizibwa kati wano yali ku lusozi lwa kufuusibwa 17 Matayo olw'okutaano bwe yali ng'akyayogera laba ekire ekimasamasa ne kibasiikiriza laba eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo mumuwulire oyo ani ayogera Katonda wali agambye nti gwe nsanyukira ennyo gwe njagala kati ekibuuzo kibuuza Katonda wabanga amaze okwogera nti Yesu mwana wange ani awakanya ku nsi kuno waliwo omuntu alina obuyinza okugaana Katonda kye yayogera eddoboozi lya Katonda si mulundi gumu gwokka naye mu nfunda 2 n'ezisingawo n'agamba nti oyo mwana wange mumukole ki mumuwulirenga Katonda yennyini ayogera nti gwofuuse mwana wange begotten nkuzadde ofuuse mwana wange mu Bebulaniya essuula esooka Bebulaniya essuula esooka olunyiriri olw'okutaano paka ku lw'13 Bebulaniya essuula esooka olw'okutaano paka ku lw'13 agamba kubanga ani ku bamalayika gwe yali abuuliddeko nti gw'oli mwana wange leero nkuzadde ggwe era nate nti nze naabeeranga kitaawe gy'ali naye anaabanga mwana gye ndi tewali ku bamalayika newankubadde abantu be yali ayogeddeko kino Katonda yennyini ayogera n'agamba nti gw'oli mwana wange leero nkuzadde naabeeranga kitaawo naawe naabeeranga mwana gye ndi lwaki nsomye ennyiriri zino tulina obukakafu obumala okuva mu bayibuli Katonda mwene ng'agamba nti Yesu mwana wange kakati nze sebaggala obuyinza mbujjawo obubuuza Katonda lwaki Yesu mwana wo bw'olaba ng'omuntu yenna ng'abuusabuusa nti Yesu mwana wa Katonda omanya nti abuusabuusa ekigambo kya Katonda ne byayogera tetusobola kubeera kitundu ku bantu abagaana eddoboozi lya Katonda ettereevu erifaananako bwe lityo Mukama agambye ono mwana wange gw'ogamba si mwana wo kaakati simanya ni gwe tuba tutwala kubanga n'abagamba nti Yesu si mwana wa Katonda tebalina bayinza kusoma kakasa ekyo olwekyo bayibuli egambye Katonda yennyini ayogedde nti oyo mwana wange kale katwogere kuzaalibwa kwa Yesu kubanga oli ayinza okugaa nti Katonda alabika ayogera byogere naye okuzaalibwa kwa Yesu katukwogere nako tufuneko ekibuuzo bikula mu Matayo awo gwe abansomerayo kubanga Maliyamu yalina mukyala obeeko n'ebibuuzo byonyi bye tugenda okuddamu wano Matayo essuula 1 soma olunyiriri olw'18 wendi otyo n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu bakyamwogereza bwogereza baali nga tebannaba kufumbiriganwa
n'alabika ng'ali lubuto Otyo? olw'Omwoyo Omutukuvu. N'alabika ng'ali lubuto olwani? Olw'Omwoyo Omutukuvu. Olubuto olwani? Olw'Omwoyo Omutukuvu. Kakati gwe Yesu aba mwana wani? Mwana wa Katonda. Oli nakugamba nti gundi alina olubuto lwa Ssebaggala. Oyo mwana wani? Aba wa Ssebaggala. Bayibuli ekugambye nti Yesu yalina olubuto lwa Katonda. Kubanga Omwoyo Omutukuvu Katonda. Kati oyo mwana wani? Wa Katonda. Kati mu kuzaalibwa kwa Yesu olubuto Mariyamu lwe yalina Yesu mwazaalibwa Bayibuli egambye nti lwa Katonda. Kati olwo omwana wani? Wa Katonda. Bayibuli egamba bayite bana bakufimbiragana na Yusufu. Yusufu soma uno oluddako kubanga ndayizoga nti nedda oli yalina olubuto lwa Yusufu. Awo Yusufu bba kubanga yali muntu mutuukirivu. Otyo? N'atayagala kumukwasa nsonyi. Otyo? Yali alowooza okumulekayo kyama. Adduka olwo kubanga olubuto si lulwe. Asudde omwana omuwala ali lubuto naye tamanyi yalumufunisa. Otyo? Laba bwe yali alowooza bw'atyo, Otyo? malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi. Otyo? Totya kutwala Mariyamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Naye alizaala omwana wa bulenzi naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga yalikola ki? Kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Omwana omulenzi eyazaalibwa teyali mwana wa Yusufu. Olubuto lwa Mwoyo muki? Mutukuvu. Era bwe yazaalibwa ebigambo ne bikakasiza ddala nti azaaliddwa si muntu buntu kyokka wabula Katonda era mwana wa Katonda. Soma Olunyiriro lwa 23. 23. Agamba atya? Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi. Bali mutuuma erinnya lye Emmanueli. Kubanga eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. Omwana eyazaalibwa yali Katonda ali naffe. Olwekyo omulabi w'ebigambo bino ategeere nti Yesu Kristo bwe tumusomako mu byawandiikibwa ebitukuvu ebibikula amazima mwana wa Katonda. Oba osomye kuzaalibwa kwe oba osomye ebigambo bya kitaabwe yennyini byonna bikakasa ndi mwana wa Katonda. Ate ye ebibi ebikakasa nti mwana bingi ebituyinza obutabigendamu naye kati abuuza Katonda azaala. Bikula Yokaana olabe. Yokaana. Essula ya 10 Yokaana essula emonyole 13. Katonda azaala naye enzaala ye si ye yaffe gye tumanyi obulungi. Yokaana 13 soma tuwulire. Agamba atya? 13. Otyo? N'agamba nti abazaalibwa abatazaalibwa tandikira ku 12. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Be bakola batya? Be bakkiriza erinnya lye. Otyo? Abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri. Otyo? Newankubadde okwagala kw'omuntu. Otyo? Naye abazaalibwa Katonda. Ndozo gitegedde. Katonda bw'aba azaala tazaalira mu mubiri. Katonda tazaalira mu mubiri. Kati kyekibonyaabonya bannannyini kibuuzo kino. Katonda tazaalibwa mu mubiri ate tazaalira mu kwagala kw'abantu. Kati omuntu abuuza nti Katonda azaala, kino kyabuuza ndi Katonda yeebaka ne Mariyamu n'amufunisa olubuto. Ebyo Katonda tabikola. Katonda bw'aba ayagala okuzaala omwana teyeetaaga mukazi yenna kuzaala mwana, teyeetaaga nkwaso kuzaala mwana. Katonda bw'aba azaala azaalanga Katonda, azaala na kigambo kye. Agambye nti tazaala ng'okwagala kwa mubiri, desires of the body. Olwekyo Katonda bw'aba azaala tazaala mu kwagala kwa mubiri. Olw'ensonga eyo oluganda ekyateeka okukimanyira akitegeere. Kati ebintu bino ebikwatagana ku Katonda byetaaga omuntu w'aba n'abitegeera. Abakolinso ekisooka katusomewoko sula 2 10 paka ku 15. Omwagalwa tugenda kusoma Bakolinso ekisooka essula ey'okubiri naye nga tetunnasomayo twagala okusooka tuwummulemu katono tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomawo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Mu nsi esobeddwa mu kunyigirizibwa okungi
mu maloboozi amangi ennyo nnyini omuntu akyayinza okuwulira ku ddoboozi y'omununuzi we oba okukola ekyo omununuzi we kyagamba. Mu kitabo kya Amosi essula 3:7 Bayibuli egamba nti Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Olina omukisa okulaba n'okuwulira obubaka, ennyimba. There is no Jesus, ruler over nature. N'ebyobulamu wano ku 3ABN television. Nsaba Mukama akuwa omukisa gyekuumireko bw'otyo n'ofunira emmeeme y'ekiwummulo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Mukwano gwaffe nkukulisaayo kuva mu short break, tumuddemu katono nnyo. Twagala era twongere we twakomye Musumba nga ekibuuzo kyabadde kitubuuza nti Katonda azaala, n'otuwa olunyiriri mu Bakolinso ekisooka essula ey'okubiri, n'otugamba olunyiriri lwa 10 paka ku 15 n'agamba nti naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo, kubanga omwoyo anoonya byonna era nebitegeerekeka era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Otyo kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Otyo Era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Sokokomeka owulira ebigambo ebyo. Yesu mwana wa Katonda, ekyo Bayibuli ekiyigiriza. Okuzaalibwa kwe ne Katonda yennyini n'ennyiriri ez'enjawulo ziyigiriza nti mwana wa Katonda. Tetuyinza kuwakanya mazima ago agali mu Bayibuli ne tugoberera ebirowoozo by'obuntu ebyamulya mmere eby'endowoozo ey'omubiri. Naye Zunyuno nagambye olusome okutegeeza nti omuntu bw'aba anaategeera nti Yesu mwana wa Katonda era akategeera nti Yesu Katonda, ateekwa okukkiriza omwoyo wa Katonda yaba akimunnyonnyola, kubanga teriiyo asobola kutegeera bya Katonda okuggyako omwoyo wa Katonda. Yekka Katonda yasobola okuyamba omuntu n'ategeera ebibye. Bayibuli egambye n'ebitaategeerekeka ebya Katonda. Genda mu maaso. 12 naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwansi, otyo wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeerere nga Katonda bw'atuwa obuwa. Emyoyo giri ebiri, waliwo omwoyo gw'ensi, waliwo n'omwoyo oguva eri Katonda. Bw'obeera mu mwoyo gw'ensi ogw'emmere eno gye tulya, Katonda azaala atya? Mariyamu yamusanga wa? Basisinkana mu loogi oba basisinkana mabbali ga kkubo? Katonda yakwanadde Mariyamu n'afuuka mukyala we. Era Katonda bayinza batya okumuzaala? Katonda omulamba afuga eggulu n'ensi ayinza atya okubeera nga bebi mu kibaya? Katonda omulamba afuga eggulu n'ensi ayinza atya okuva ku musalaba e Gologoosa? Kati gw'olina mwoyo gwansi. Naye omwoyo oguva eri Katonda kasita gumala okukutulamu kutandika okunnyonnyola ebya Katonda, otandika okulaba ebintu mu bulala. Ogenda okuva ng'otegeerera nti amma Yesu yayambala omubiri n'azaalibwanga mwana asobole okutununula. Ebyo bya buziba. Bw'oba toyina mwoyo wa Katonda, ebyo tosobola kubitegeera. Maliriza. 13 agambye n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza, owulidde, wabula omwoyo byayigiriza bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Bino bye twogera nti Yesu mwana wa Katonda, bino bye twogera nti Yesu Katonda, byabuuziza nti lwaki Abakristaayo mwogera. Tetubyogera mu bigambo by'amagezi g'abantu bye gayigiriza. Bw'obyogerera mu magezi ga biology ne science, Katonda tazaala mu biology. Ate ne biology ayina limit. Kati bw'obyogera mu magezi aga biology,
bw'obyogera mu magezi aga fertilization, bw'obyogerera mu magezi aga conception eya science, mu magezi ago tosobola kwogereramu bya Yesu mwana wa Katonda, era bw'osinziiramu ago otabuka. Yabikolera ffe. Naye bw'omala n'okkiriza Omwoyo n'akusomesa, olwo otandika okutegeera n'ogeraageranya eby'Omwoyo ng'obigeraageranya na bya Mwoyo. Owulidde akantu ako? Si bya mubiri na bya Mwoyo, naye bya Mwoyo na bya Mwoyo. Bw'oba onaategeera nti Yesu mwana wa Katonda, lunyiriri ku lunyiriri, so si kuddira bya mubiri. Azaala atya? Afa. Katonda n'avaamu omusaayi? Katonda n'alya capati? Nedda bannange. Katonda n'alya ebyennyanja? Kati awoddidde eby'omubiri, otandise obigeraageranya n'ebya Bayibuli eby'Omwoyo, omaliriza otabuse. Naye kkiriza eby'Omwoyo obigeraageranye n'eby'Omwoyo, ogenda okumaliriza ng'otegedde ti ddala Yesu mwana wa Katonda era mulokozi. Maliriza n'olwe 15. Olwe 14 actually. 14. Naye omuntu ow'omukka obuka takkiriza bya Mwoyo gwa Katonda, kubanga bya busirusiru gy'ali, era tayinza kubigeraageranya. Tasobola na kubitegeera. Bikeberwa na Mwoyo. Ne bw'okomaawo omuntu ow'omukka obuka tasobola kukkiriza bya Mwoyo gwa Katonda, bya busirusiru. Actually omuntu okugamba nti Katonda yazaalibwa ng'omwana, omuntu okugamba nti Katonda yafa, omuntu okugamba nti Katonda yaliwo n'atambula naffe, omuntu okugamba nti Katonda yakaabira mu kibaya, busirusiru bwennyini, nonsense. Era abantu babeerawo ne beebuuza Abakristaayo babategeera oba tebategeera. Kituufu kasita obeera ow'omukka obuka. Bwe twogera nti Yesu mwana wa Katonda, Katonda wa busirusiru, Bayibuli ekyogedde. Omuntu ow'omukka obuka tayinza kubitegeera, kubanga Omwoyo wa Katonda yekka yasobola okubikebera n'abinnyonnyola. Lwaki njogedde ebigambo bino? Nsaba abalala abalina ebibuuzo nga bino. Yesu mwana wa Katonda, Katonda afa atya? Yesu Katonda. Ebibuuzo ebyo mu Bayibuli binnyonnyolwa bulungi nti ddala Yesu Katonda. Naye ekiganya abantu okutegeera ekyo si kubanga tewali bukakafu bumala, naye kubanga bali mu mwoyo gwa nsi, bamukka bukka, balowooleza mu mubiri. Bw'oba oyagala okutegeera obwa Katonda bwa Kristo ne Yesu okuba omwana wa Katonda era omulokozi w'ensi, okkirizanga Omwoyo wa Katonda nakka mu ggwe n'asomesa obulamu bwo, kubanga eby'Omwoyo bitegeerwa Mwoyo, bikeberwa Mwoyo, era yekka yayinza okubinnyonnyola omwana w'omuntu. Yamanya bw'azaala, yamanya bw'azaala, yamanya bw'afa. Ffe tetusobola kumanya Katonda omukka gwamuggwamu gutya, naye kye tumanyi kiri kimu nti okuyita Mwoyo Omutukuvu tusomesebwa nti gwamuggwamu ffe tube balamu, and that is all. We don't need to ask any other question ko Katonda kyakoze, kuba ne Qur'an egamba nti agamba bugambi nti ba ne kiba. Teyeetaaga kubuuza mwana wa mufuna otya. Qur'an yennyini yeyogera mu surati Maryam, essula 19 ya Qur'an, eyogera ku lugero lw'okuzaalibwa kwa Yesu, nti tibwaki mwebuuza nti Katonda yeefunira atya omwana. Katonda teyeetaaga ku kintu kyonna, agamba bugambi nti ba ekyo ne kikola ki? Ne kiba. So Yesu mwana wa Katonda, te Yesu Katonda. Naye okukitegeera ekyo olina okukkiriza Omwoyo n'akusomesa era n'akuyigiriza. Yes. So kati mu bufunze Katonda azaala, azaala mu bwa kituufu mu bwa Katonda. Katonda afa, era afa mu bwa Katonda. Butereevu. Ate era mu kufa kwe mwe tujja obulokozi. Amina. Okuyita mu kukkiriza, yes, tulokolebwa mu kuyita mu kufa kwa Kristo Yesu ku musaalaba. Bwe kiri. Esebo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Musumba. Omulala yabuuziza ekibuuzo nti Omwoyo kye ki? Alinga yategedde nti onyogerako. Omwoyo twogedde wano mu kibuuzo ekisoose nga tugamba nti waliwo Omwoyo gwa Katonda. Manyi waliwo emyoyo gya mirundi ebiri. Waliwo Omwoyo gwa Katonda n'ogw'ensi, naye waliwo Omwoyo gwa Katonda. Omwoyo Katonda gye ansi esookerwako, kubanga ku lubereberye Omwoyo Omutukuvu Katonda is God, era ku lubereberye eno mu kutondebwa kw'ensi munnange yaliwo. Bikula lubereberye awo tusomere. Manyi bwe nnaasoma bajaga ti Omusumba alabika alina Bayibuli eyiye. Lubereberye awo lubereberye essuula emu, osome olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu tulabe agamba atya. Emu olusooka paka ku lwokusatu. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Otyo ensi yali njereere nga yeetabudde tabudde.
n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba otyo omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. olwokusatu Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Yes, Bayibuli egambye ensi yali yeetabudde nga njereere nga n'omwoyo gwa Katonda gumaamidde. Kitegeeza nti mu kutondebwa kw'ensi Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ye Katonda omu baateekawo ensi, buli omu n'omulimu gwe. Katonda n'ayogera, kigambo n'ateekawo, Omwoyo Omutukuvu n'ategeka, byonna ebitondebwa. Olw'ekyo Omwoyo Katonda yaliwo ne kutondebwa kw'eggulu n'ensi, si maanyi bwanyi aga Katonda wabula Katonda. Yensonga lwaki Bayibuli eraga nti yaliwo ne mu ndagaano enkadde. Musumba akantu ako katereereze ddala kubanga abantu balowooza nti Omwoyo Omutukuvu maanyi ge tukozesa obukozesa nti ogajja eno n'ogajja. Omwoyo Omutukuvu si maanyi bwanyi aga Katonda. Omwoyo Omutukuvu Katonda. Era yensonga lwaki mu ndagaano empya annyonnyolwako, is a personality. He's a person in the Godhead. Katonda. Era akola omulimu munene nnyo ku lw'abakkiriza Katonda. Olw'ekyo Omwoyo Omutukuvu si maanyi bwanyi wabula Katonda ddala. Era ne mu ndagaano enkadde yaliyo n'akola emirimu egy'enjawulo, teyatandikira mu biseera bya Yesu. Waliwo balowooza nti Omwoyo Omutukuvu yatandika mu biseera bya Yesu. Ne mu ndagaano enkadde yaliyo, ne ku mulembe gwa Nuuwa yaliyo ng'akola omulimu. Somayo olunyiriri lumu awo ku mulembe gwa Nuuwa, Lubereberye Sula 6. Lubereberye Sula 6. Olunyiriri olwokusatu agamba atya? Olwokusatu agamba nti Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Omwoyo gwange tegukola ki? Ekitegeeza ne mu biseera nga n'amataba tegannabaawo, Omwoyo Omutukuvu yaliwo era ng'akola omulimu gwe gumu nga gwakola leero. Si maanyi bwanyi, he's a person. Abuulirira, ayigiriza, atereeza, aluŋŋamya, agaba ebirabo, alera ekkanisa. So Omwoyo Katonda. So kati ne Nuuwa mu kubuulira kwe emyaka 120, Omwoyo Omutukuvu ye yali nga yamukozesa Nuuwa abuulira abantu enjiri. 120 ng'omwoyo waali. Kati kyabulabe nnyo abantu abaliwo olwaleero okulowooza nti omwoyo kikozesebwa, kye bakwata ne bakozesa buli kye baagadde. Oyo ye mwoyo gw'ensi, omwoyo w'abalubaale, emisambwa n'emizimu bye bakozesa mu ngeri eyo. Naye Omwoyo Katonda, he's God. Si maanyi bwanyi, but God. Yensonga lwaki mu busatu ayogerwako. Bw'osoma Matayo 28 n'osoma olunyiriri 19 n'olwabiri. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So Omwoyo Omutukuvu ayogerwako mu byawandiikibwa ebitukuvu nga Katonda. Era Omwoyo Omutukuvu oyo ayogerwako Bayibuli etugamba n'okugamba nti amuvoola talisonyiyibwa. Avoola Kitaffe alisonyiyibwa, avoola Omwana alisonyiyibwa, naye avoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa. So Omwoyo Omutukuvu si maanyi bwanyi. Omwoyo Omutukuvu y'omu ku bwa Katonda era Katonda. Toyanziza okuluŋŋamya okwo Musumba. Omulala yatubuuzizza wano ekibuuzo n'agamba nti lwaki temwogera nnimi ate nga bonna abaana ba Katonda boogera ennimi? Ekituufu. Temulina mwoyo. Otyo kaakati Omwoyo Omutukuvu olw'okuba Katonda yatumibwa ku nsi Yesu Kristo bwe yamala okujja n'aweebwa omulimu ogw'enkalakkalira eri ekkanisa ya Katonda Yesu gye yalekawo. Era mu Yokaana 14 bw'osoma olw'abiri lugamba naye omubeezi, Yokaana 14:26, naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Omwoyo Omutukuvu mubeezi, Kitange gw'alituma. Kati abantu bonna abawulira ebigambo bino bamanye nti Yesu Kristo bwe yamala okufa ku musaalaba e Gologoosa n'akakasa ssaddaaka ye nga yokka mwe muli obulokozi, Omwoyo Omutukuvu n'aweebwa omulimu ogw'enkalakkalira gw'asitudde, gwe gwekakasa nti buli muntu yenna akulemberwa
okutegeera omusalaba nga lyekkubo. Kati kitaffe yamutuma bw'atuma omwoyo omutukuvu ajje abeere eri ekkanisa. Era egimu ku mirimu gy'akola ogumu gwogeddwako wano nti agenda kubayigiriza, ogwo gumu. Ogwokubiri agenda kubajjukiza byonna. Omuntu eyabuzza ekibuuzo kino temulinamu oyo binaabitegeere nti nga tannaba kulowooza ku kika kya mwoyo aleekaanira mu kkanisa. Omwoyo alina emirimu emitongole egyamuweebwa gye twetaaga okulaba nga gikolebwa mu muntu bisaidiza okuleekana n'okutuuyana. Ekisooka kuyigiriza, ekyokubiri kuluŋŋamya, ekyokusatu kusomesa. Omwoyo omutukuvu akola emirimu egyo. Omwoyo omutukuvu alumiriza ekibi, alumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu ate n'olw'omusango. Ogwo nagwo mulimu gwa mwoyo omutukuvu. Kaakati abuuza ekibuuzo nti naye kaakati olwaleero lwaki temwogera nnimi? Abadventist lwaki temwogera nnimi? Kimu ku kyenjagala okutegeeza muganda wange ono nti tuyina omwoyo wa mirundi ebiri. Tuyina omwoyo w'amazima. Yokaana 16:13 lugamba 16:13 tuuseewo. Soma agamba atya? Agambye nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima ulira byagenda okukola, anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Eyo ye Bayibuli. Kubanga taayogererenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Ebyawandiikwa bigambye nti omwoyo w'amazima. Omwoyo w'amaki? Kitegeeza waliwo ow'obulimba. Kaakati tulina omwoyo gwa mirundi ebiri. Waliwo omwoyo w'amazima n'omwoyo w'obulimba. Kati omuntu abuzza ekibuuzo kino simanyi mwoyo ki gwatubuuza. Banga abuzza temulina mwoyo. Fe omwoyo gwe tulina wa mazima. Omwoyo gwe tulina wa mazima. Naye waliwo ow'obulimba. Oyo w'obulimba ye tetumulina. Omwoyo w'amazima ono alina characteristics ze neewuunya nze. Yesu Kristo bwe yali amwogerako. Omwoyo w'amazima ono ebyawandiikibwa bimwogerako mu Yokaana 14:17. Lunsomere owulire omwoyo w'amazima gwe tuwogerako. Agamba atya? Omwoyo w'amazima omuwulira gwetayinza kukkiriza. Lwaki? Kubanga temulaba so tekola ki? So temutegeera otyo mwe mumutegeera. Kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Ne bw'okoma omuwulidde ow'amazima ye. Ow'amazima ensi temutegeera. Bw'obanga onaategeera omwoyo w'amazima teka kubanga atudde mu ggwe. Omwoyo w'amazima si wa kuleekaana. Omwoyo w'amazima si wa show. Omwoyo w'amazima si wa TV sitanti. Omwoyo w'amazima si wa firimu. Yesu agambye nti omwoyo w'amazima ensi gwetetegeera. Abantu bonna abalina omwoyo w'amazima ensi tetegeera nti bamulina. Omanyi lwaki temutegeera? Kubanga tali mu bo. Omwoyo w'amazima alinga bw'olaba magnetism. Kasita omala okuba naye buli amulina otandika okumulaba. Bw'otaba naye olaba nga abalala tebamulina. Kati gwale yabuuza ekibuuzo nti Abadventist temulina mwoyo. Lwaki okibuuza? Kubanga omwoyo gw'onoonya tatudde mu ggwe. Alina wasibi, alina kyamanyi. Kati kyenkusaba kiri kimu, omwoyo w'amazima Abadventist bamulina naye ensi temulaba, temutegeera, teyinza nakutegeera nti waali. Lwaki? Kubanga tali mu bo. Kati omwoyo ono abuusabuusa abantu ne babeeranga ebikere, ne batuuyana, ne bakyusa amaloboozi, ne baleeta kamera za TV ne zikwata omwoyo, amalusi ne gabaggwamu omwoyo. Oyo si wa mazima. Kasita obeeranga n'omwoyo ng'ensi yonna emutegeera, ng'ensi yonna emulaba mu ngeri eyo ey'okukola ebintu ebifaananako bwe bityo, omanyanga nti awo tewatudde mwoyo w'amazima. Omwoyo w'amazima waatula ensi temumanya, n'okumutegeera temutegeera. Etunuulira bamulinaga naye bano balina omwoyo oba tebalina? Kubanga ensi kyerinda kwe kuleekaana. Ensi kyerinda kwe kubimba ejjovu. Ensi kyerinda kwe kugwa ku kituuti omuntu ne yeevulungula. Ogwo si mwoyo. Oyo mwoyo wa ku nsi. Era ensi emulaba. Era abantu bonna baggwera eyo nga balowooza oyo mwoyo. Yes. Okwogera ennimi si kye kikarakitalayizinga nti omuntu alina omwoyo. Tugamba nti
tokyesibaako nnyo n'olowooza Yes. nti bw'onooyogera ennimi kwe kulaga nti olina omwoyo. Emwoyo atulaga era atwebikulira era tukolamu ebintu bya njawulo nga bw'onookeera ku makya n'owulira okulumirizibwa mulimu gwe. Ogwo omulimu ogwo omutono ogwo gwakola okuleetera okulumirizibwa gwe gulaga nti omwoyo ali mu mwoyo muntu. omutukuvu alaga nti ali mu ffe. So okwogera ennimi si kye kikulu ennyo. Ate ekirala ne ku nnimi kwennyini ku kigambo kyabuuziza nti lwaki temwogera nnimi. Ennimi, yes, ennimi si ffe tusoose okuzoogera mu mulembe guno. Ennimi zaayogerwa dda. Ekisooka ennimi kirabo kya mwoyo kyagaba. Ate tukimanyi bulungi nnyo nti ebirabo eby'omwoyo teri muntu yenna abifuna byonna. Oluganda awandiise awo ekibuuzo n'agamba tumanyi nti abakkiriza bonna boogera ennimi. Si kituufu. Ebirabo eby'omwoyo teriiyo birabo bya mwoyo ng'omuntu yenna abirina byonna. Bayibuli egamba nti Katonda abituwa okusinziira nga bw'ayagala. Era bw'osanga ekkanisa yonna ng'erina ekirabo eky'omwoyo nga kifaanana bonna abalimu, omanyi ekyo si kya mwoyo. Either beesibako kyesibe, either baddayimooni nga lubaale yabakutte, oba nga tebalina bigendererwa bya mwoyo. Ffene tuyinza kuba nga tusomesa, ffene tuyinza kuba nga tuyigiriza, ffene tuyinza kuba nga tubuulira. Kubanga ebirabo eby'omwoyo bigeraageranyizibwa n'omubiri. Omubiri gwonna si kigere, omubiri gwonna si liiso. Oyinza togamba nti omubiri gwonna gulaba. Kakati ekkanisa yonna erina ebirabo eby'omwoyo kati ng'ennimi. Yonna yonna ng'eyogera, yonna ng'erina ekirabo kimu. Omanya ekyo kiva mu mwoyo atali wa mazima. Naye waliwo abantu abaayogera ennimi wano mu bufunze bye njagala okukoonako. Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri, abatume be baatusooka okwogera ennimi. Naye wulira bye baayogera. Bayibuli egamba. Awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka bonna baali mu kifo kimu. Bikolwa essuula 2. Bonna baali mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi. Ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika kuba ennimi ez'omuliro nga zeeyawuddemu. Buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu ne batandika okwogera ennimi endala ng'Omwoyo Omutukuvu bwe yazibawa okuzoogera. Owulira ennimi endala. Kitegeeza ne boogera ennimi ezitali za buzaalirwa na bwabwe. Naye nga nnimi ddala eziwulirwa. Kino kikakasibwa kitya? Waliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde. Abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira kubanga baawulira buli muntu nga aboogera mu lulimi lw'ewaabwe. Owulira? Abatume baali boogera ennimi. Abantu abaali beetooloddewo buli muntu yawulira mu lulimi lw'ewaabwe. Ennimi Omwoyo Omutukuvu zaatuwa okwogera. Bwe tuzoogera abantu abeetoolodde bawulira ne bategeera n'okutegeera bye twogera. Bw'owulira ng'omuntu ng'ayogera olulimi naye nga teruwulirwa era nga terulina lutegeera. Bagamba lutegeerwa ggulu. Ate kati olw'eggulu aba lutuweera ki? Olwedde Katonda mu ggulu alina olulimi lwo. Kati gwe ku nsi kuno olw'omuggulu Katonda alukuwa oyogere naani? Katonda atuwa olulimi lwe twogera nga lutegeerwa. Kati ennimi zaayogerako nti abasemize temwogera nnimi. Twogera ennimi naye twogera ziriwa? Zino abatume ze baayogera. Era mu Bakolinso ekisooka essuula 14 gy'essula ennyonnyola ennimi ne bwe zandibadde zoogerwa. Naye ekisooka ennimi Katonda yaziwa ekkanisa nga zirina omulimu gwazo. Gwali gwa kubuulira njiri. Kubanga bonna mu biseera ebyo abaali bayitiddwa Yesu baali Bayudaaya. Kati ng'ate balina okufuluma bagende babuulira ensi yonna. Balina okubuulira Abayonaani, balina okubuulira Abawarabu, balina okubuulira Abarasha, balina okubuulira Abaperusi. Kati Mukama kyava yabawa ennimi ez'enjawulo ez'abali. Yesu olwaki bwe baali boogera bali baawulira. Ennimi lwaki Katonda aziwa ekkanisa? Wulira olwabirimu-ebbiri. Ennimi kyeziva zibeera akabonero si eri abo abakkiriza wabula eri abatakkiriza. Naye okubuulira tekubeera kabonero eri abatakkiriza wabula abakkiriza. Ennimi kabonero eri batakkiriza. Katonda ekimuweesa ennimi abatannaba kumutegeera bamutegeere. Nkutegedde Musumba. Okitegedde ekyo? Nti ennimi si kabonero. Ennimi si ba munda. Zaabali baayagala bajje munda. Otegedde bulungi. Abali munda beetaaga kubuulira. Ate bano bali munda ate nga bazoogerera. Kati olwedde gw'oli munda. Ate kati oli munda otandise okwogera by'oyita ennimi. Obeera tofunye ekigendererwa kyazo. Ennimi Katonda yazigaba. Pawulo agamba tugende eri abatakkiriza basobole okujja eri Yesu. Yesu lwaki olwaleero tugende nabo mu nnimi zaabwe. Onaabuulira otya omusoga gwe ng'oli Muganda kyava akuwa olusoga. Onaabuulira otya omulango ng'oli Munyankole kyava akuwa olulango. Ekyo bayita ennimi. N'otegeera olulango n'ogera n'olwogera mu balango. That is what we call tongues.
olwekyo ennimi ziwulirwa, ennimi zitegeerwa, ennimi za kubuulira njiri. Kati bino baba shara baba ezo si nnimi, awo kukujobojja obusamize. Era omuntu abuuliza ekibuuzo kino, kankubuulira ennimi bwe zandyogeddwa singa oba yagadde zoogera mu kkanisa, that is nga zeetaagisizza. Wulira Bayibuli bwegamba Abakolinso ekisooka 14 olunyiriri olwabirimu 6. Kale ekiri kitya abooluganda bwe mukuŋŋaana, buli muntu alina oluyimba, alina okuyigiriza, alina ekimubikkuliddwa, alina olulimi, alina okutegeeza, byonna bikolebwe ng'olw'okuzimba. Ekintu kyonna ekikolebwa ebirabo byonna Katonda byatuwa bwe tujja mu kkanisa birina kukolebwa kuzimba. Naye gwe bw'ojoboja n'oleekaana bo bino byenjogera malayika ze zibiwulira, bino byenjogera njogera olulimi lwa Katonda, luzimbaani? Bw'obanga oyogera olulimi nga tolina gwe luzimba, lusi lwa Katonda era si kirabo kya mwoyo, kubanga ebirabo by'omwoyo bizimba. Kyava agamba nti omuntu bw'ayogeranga olulimi boogerenga babiri, bwe baba bangi nnyo bameka, ate mu mpalo ate omavuunulenga. Owulira enjogera y'ennimi mu kkanisa? Ate oli bw'abeera abakkiriza ffenna twogera ennimi, bantu bagenda babeera mu kkanisa, oli ali mu kasoda kali, oli ali mu kano, ono ali ku kituuti, ono atambula ddeeri, omulala ali eri ku lubalaza, omulala ali ku mpagi wakati y'ekkanisa, sharabababa, oyo gasiya mwerere. Lwaki muyise gasiya? Kubanga bulimba bwa Setaani. Bayibuli egamba embeera mu kkanisa abangi ennyo balina kubaira bameka, ate ng'omu akola ki? Avuunula ebyogerwa. Kati ezo ennimi ezoogerwa mu makanisa ani abavuunula? Ate mu mpalo kaddozo oyawudde. Ennimi Abadiventi ze boogera ez'omwoyo ow'amazima, n'ennimi amakanisa amalala ze googera ez'omwoyo w'obulimba ow'ensi. Kati njagala nziremu omuntu ono bwe nti ku lwakadde nti ennimi Abadiventi tuzoogera, naye twogera ezo omwoyo w'abatume, eziwulirwa, ezitegeerwa, ezivuunulwa era ezibuulira enjiri. Era bwe tuba tuzoogera mu kkanisa tuzoogerera mu mpalo ate ng'omwavuunula eri ekibiina. Ffe ekyo Bayibuli kyetusomesa ku nnimi. Kati ennimi endala zonna ezitatambulira mu kkowe eryo si za Bayibuli, si za byawandiikibwa, za mwoyo wansi, za mwoyo wa bulimba, za busamize. Era abazoogera bagenda kuzikirira okutuusa nga bategedde enjogera entuufu ey'ennimi ne bakkiriza omwoyo n'azibawa bazoogere nga Bayibuli bw'egamba. Tweyanziza Musumba omwagalwa atulaba, weetegereze oli mwogezi wa nnimi nga bw'okyogera, naye ozoogerera mu mwoyo ki? Ekyo olina okukibuuza n'okukitegeerera. Bw'oba ozoogera ziyamba ani? Ziyamba ggwe azoogera, ziyamba b'obuulira abakuwulira oba? So tukusaba weeyongera okutegeera Bayibuli kyegamba era kyeyigiriza. Wettanire mu kkubo eryo, kubanga ekkubo twagamba nti ekkubo erigenda eri Katonda funda, so nga ate erigenda mu kuzikirira gazi bangi abalyettanidde. Naye sandyagadde ggwe omwagalwa waffe atulaba okubeera kw'abo abanaatambula mu kkubo ery'obulimba eritwala mu kuzikirira. Wettanire ekigambo kya Katonda, onoonye weetegereze olabe. Osabe Katonda mu mazima ge akuwa omwoyo w'omutukuvu, oyo anaakuluŋŋamyanga mu byonna era akwogeza ennimi ezinaabuulira enjiri. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzenga akaseera k'otuwadde. Tuvaawo nga tukyayagala obudde bwe butukwata ne tubeera nga tetusobola kubuuza bibuuzo byonna ebiweddeyo, naye puroguramu yo ekyaliwo egenda mu maaso. Twagambye nti bw'oba omisinze puroguramu eno ng'ekusubye nga togirabye, genda ku mukutu gwaffe ku kibanja kyaffe ekya YouTube oteekemu ekigambo Avento Productions. Ate era ne nkujjukiza nti sindika ekibuuzo kyo era ne nkugamba ntusoma Bayibuli, kubanga bw'onoogisoma ejja kuwa ebibuuzo bingi. Ate era bwe tuyiga Bayibuli teri yayinza kugamba nti leero nagiyize nagimazeeyo. Buli lunaku ogenda okusoma osanga ozibula bipya, buli lunaku osoma. Ye Katonda waffe oyo tetusobola kumusoma ne tumumalayo, tetusobola kumutegeera ne tumumalayo, naye atubikkulira ng'obwetaavu bwe buli ne twongera okumutegeera. Ebyo byatubikkulidde leka tubikozesa okutugasa okutuzimba mu Kristaayo waffe, ate era n'okututeekateeka olw'obulamu obujja. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Ebibuuzo bye tuzzeemu Mukama weebala okutusobozesa, yongera obigaziya mu mitima gy'abo abalabye era abawuliriza. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Tweyanziza nnyo okubeera naawe. Mukama akuwa omukisa. Nate era tusinkane ku ssaawa yaffe endagaane wali
nga bwe twagambye nti sabbiiti ng'etandika era kantwale n'omukisa guno okubaagaliza sabbiiti ennungi. Mukama abawe omukisa era abakuume mumweyagaliremu naye abawe emirembe gye bw'atyo anaatuwanguza byonna. Mukama abakuume. Bye bye. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo.